ak'okulumizibwamuko nga tuli mu kutereeza. Era tulabye UEDCL mu ripooti yaayo gye yakola yakizuula nti waliwo ababba amasannyalaze si lwakuba nti banyumirwa kubba naye bagamba tebasobola kusasula mita at first yali ku mitwalo 7,7,5,7,3 kati ne tuteekawo ekisonyiwo puroguramu eyitibwa weetereeze ssebo oba nnyabo. Waayo gy'oli otubuulire mu mazima ga Katonda mu ggulu mbadde ndi mu kikolwa kino ekyokubba amasannyalaze. Omanye ekyo nakyo kikutwazisa mu geyeena okubba eyabye biliyoni n'eyabye enkoko mwesanga nga mwena babataddeko omusango gwa kubba ewa Katonda so si wano ku nsi. So weetereeze yali ya myezi 3 era nga giggwako mu mwezi guno tutandike okuyigga abantu abo. Naye ngenze entambula bino bye tubeeramu kuganda ku Museveni y'oku Sande twabadde Nakase nenjogera ku weetereeze neempulira amaloboozi twongereyo ndowooza oyo yabadde omu kubabba amasannyalaze n'awalala bwogenda owulira twongereyo tuwa omukisa. Nolwekyo olwaleero nkozeseza omukisa guno okulangirira nti weetereeze puroguramu tugiwaddeyo emyezi emirala 3 ababadde babba amasannyalaze enveeyo so ffa twakafuna emitwalo 2,236 abavuddeyo ne basonyibwa ne waweebwa mita. Era kati ng'entunnunsi tezikyakuba omanyi omusajja nga gwe mutwe gw'omumaka naye ng'era gwe mutwe mukubba amasannyalaze kwegamba obeera affected mu bulamu bwo oyinza okuba naani perform anti entunnunsi zikuba basajja baabo bazze azifu toli musajja basajja baabo bazze bajja abasajja okukuta yedde bw'obeera taata ng'omwana akulaba nti obba amasannyalaze ng'omwana akulaba ng'obba amasannyalaze era ng'okinyumya n'okinyumya nti zesobola kusasula nze ngabba oba osiza ensigo kino. Olwekyo UEDCL bataasizza ekibi ekyo n'eno enkola gye bayita weetereeze. Nsaba n'ababba waya zaffe beetereeze naye abo tetubawadde amnesty nedda twakola etteeka kubanga kyali kinyiizo kyennyini tufuba okulaba nti tutambuza amasannyalaze ate gwobba waya gavuddeko ng'omukazi ali kulongoosebwa mu ddwaliro abantu bali mu ddwaliro masannyalaze gavuddeko. So abo bo tukyabayigga era mu myezi okuva mu mwezi ogwokuna twakasiba abantu 62 naye abalala badduka. N'olwekyo nsaba ba RDCs mulundi era ogwokubiri nga mbakoowola beetereeze nabo. Tosobola kulinda nankabirwa kukubira ssimu gwe RDC tinkusaba onnyambira awo monitaringa ababba waya no mulimu gwo kubanga amasannyalaze ga-affectinga entambuza y'emirimu gya gavumenti. Njagala mpulireyo RDC eyasibye abantu, njagala mpulireyo DPC eyakoze ekikwekweto kubba waya, operation kubba waya tumugobye. Njagala mbiwulire, nsomeko mu mawulire ng'Embaale, Ntunda, Sironko, kubanga eyo nkimanyi abantu babba amasannyalaze ne gabookya ne bagamba nti yafudde musota. Snake bite buli owulira gwe baziise nti yafudde musota amasannyalaze. Bw'obeera n'emmotoka ey'ennamba emmyufu n'omala osiba oba onoonya kkubo
olaba abantu badduka bagenda mu nsiko balowooza nti olabye waya. Ba RDCs, ba DPCs, ba DISO, GRISO, GISO, musitukiremu okukwatagana ne gavumenti okubba okusiba ababba amasanyalaze n'ababba waya zaffe. So njagala okumaliriza nga mbategeeza nti puroguramu yaffe mu minisitule ey'okusaasaanya amasanyalaze mu bwangu gye tuyita ESP ekyagenda mu maaso. Contracting oba bidding exercise yaggwa. Contractors abamu bali mu field bali mu connectinga. Tugenda kwongera mu maaso okuba connecting amasanyalaze short distances, naye nga ne gavumenti eyongera okuteekamu ssente okulaba nga amagombolola agatannaba connectingibwa UDCL etwalayo amasanyalaze kubanga eyo ye policy yaffe. Districts ezitannaba connectingibwa nga tuziconnectinga ntono nnyo. Buvuma, Bubongi, Maracha ntono nnyo. Bubongi actually tugenda giconnectinga tukozesa eno ESP. Survey abamaze okupima. N'olwekyo tugezaako tukolera ddala kowoola abantu mwenna okukolaganira wamu naffe nga muripootinga. Transformer bwebanga eyabise kitutwalira maximum 2 weeks okuzaawo transformer eyo. Kizibu kufuna information eyo mu bwangu. Tugezaako okulaba nga tugenda ne transformers mu store okugezaako okwanukula mu bwangu ddala obwetaavu obubeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenjoyinga amasanyalaze nga mugakozesa mu bintu ebizaala ebikuwa obulamu ate ebyongerako ettaffaali ku ekonomi y'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebale.